Muvawala. This is your shirt, right? Like this? It was like this, right? This is yours? Yeah. Because I remove Muvawala. Muvawala yalabikiddwako nga baamukubye alina enkwagulo. Ekyamuvawala ngenda kiyita kungulu. Ensonga za Muvawala zigenda kubeera ng'eza Sseggirinya, temugenda kutegeera kituufu. Nkiddamu. Ensonga za Muvawala temugenda kutegeera kituufu. Kubanga naye tajja kyogera. Bw'anaakyogera Mukama bw'anaaba awadde ekisa ajja kibuulirako bamunda nnyo bali bayize excellence. Naye public tejja kimanya. Njagala okuyimirira wano okuwoninga abantu b'omu diaspora abaali balowooza nti mujja kulya ssente za Museveni ng'amazima mugamanyi, emitima gyammwe gibasika gibazze eno mu mazima, naye nammwe ate ne mugenda eno ku ssente. Ensonga za Muvawala temujja kutegeera kituufu. Olaba bwe batandise dde okuwaayiriza mbu simanyi Rubongoya yabadde, simanyi mbu Rubongoya mujjukira bwe nabagamba gye baali bagenda okusuula Chairman Nyanzi. Gye nabagamba gye baali bagala okusuula Chairman Nyanzi gye baasudde Muvawala. Chairman Nyanzi bwe nayogera ne batamusuula ewala, Muvawala gye baamusudde. Muvawala tajja babuulira kituufu. Muvawala mubadde mubeera mwagamba mbu muyina biruzi kamulye ssente za Museveni. Nedda zirye. N'obeera ng'oli eno gwe wazisasulidde n'abalala abali mu kiriikiyo mpozi temulinye e Uganda. Mujja kudda nga Museveni avuddeko, mujja zisasula. Twabagamba. Era public tegenda bijja kuba ng'ebya Ssewanyana ne Sseggirinya. Ensi tejja bimanya. Neyo nayo leka nveeyo. Njagala okwebaza abantu ba diaspora bambi abagenze mu maaso n'okulaga obutali bumativu okwekalakasa kuzeemu mu diaspora mutuzizaamu amaanyi ba mikwano, mwongere okwekalakasa, mwongere okulaga obutali bumativu wanu nga mupiininga abasajja abo bajje batujjeko kimunsita kyabwe. Baagala omusaayi gwenkana ki mu Uganda? Lwaki tebajja? Museveni akoze byonna ebimenya international laws, amenye charters zonna, international charters zonna azimenye. Ayigiriza abaana abato obutemu n'obuyeekera. Atemula abantu awatali amukuba ku mukono. Bwe baba tebasobola kumukomako na kumujjako tebamuyamba, bamutulekere kuba ffe tumusobola. Bwe baba tebasobola kutuyamba babireke, naye tebamuyamba bamuleke tusigale, batuleke twekutuleko tusigale ffeka mu kazinga kafaawo twenyige. Ekirungi tuli landlocked, batuleke twenyigire awo mu landlocked country awo twetemeteme. Tebajja tebatunyiga ekigambo. Kale mukabano olwaleero ekiro nagudde ku fayiro eyo, nabadde enzunga nengwa ku fayiro eyakabano briefly. Bw'olaba omuntu yenna, bw'olaba omukyala yenna, nammwe ab'enkyukakyuka muwulire, bw'olaba omukyala yenna ng'enviiri azisala nga Janet Museveni zifaanagana, buli kimu nga zifaanana zityo, totawana kubuuza. Eyo koodi mu kabano. Abo bonna balipootinga wuwe. I'm fine, thank you. Abo bonna balipootinga wuwe. Gwe kasita olaba omuntu ng'alina enviiri bwe zityo, olaba Alupo, olaba Diana, olaba Mutuuzo, olaba Achenge. Abantu bonna boolaba, ne bw'aba ali mu kibiina kya byabufuzi ng'ali mu politics, ne bw'aba ali mu opposition, naye ng'alina enviiri ezo, totawaana kubuuza kintu kyonna. Eyo koodi. Abo bonna baba balipootinga wansi wa Janet, era baba bayimplementinga bintu bya Janet. Kasita omulaba ng'alina enviiri ezo, tobuuza.
n'ekyo nakyo kankiveeko tugende ku birala. Senninde, Rosemary Senninde, Alupo, Mutuuzo, Atwine, Achenge n'abalala bonna. Waliwo oli omukazi waawe ebuyuka oyo madamu Ticha Namboze gwe yatugambye yagambye bwe bagenda kuyiwa amagye mu kalulu. Mumujjukira, mumulaba enviiri ze. Eyo gurupu yonna, eyo koodi yaabwe we beesanga beemanya nti beebo. Kazimba Mugalu, ntegeddeko Museveni alina ekintu kyakukusaawo mu Boston ne Kazimba Mugalu ng'ennaku z'omwezi 23 ogwokusatu guno, ng'ennaku z'omwezi 23 ogwokusatu 2025 Kazimba Mugalu agenda ajja mu kyama ku St. Peter's Anglican Church mu kitundu kye bayita Winchester. Winchester oba osimanyi oba nkipronouncing bulungi. Winchester ku St. Peter's Anglican Church Boston Winchester. So amagye gaawo muwawule ebyokulwanyisa mulumbe. Kazimba Mugalu leero mu mwambule mu egganduula. Kazimba Mugalu olwaleero mu mwambule mu egganduula. Nayo nvuddeyo. Mulabyeko Kayihura bw'abalimbye mbw atambuza bigere simanyi mbw agenze ku Fanero. Mulabye Kayihura abalimba oyo Kayihura mutemu yali emabega wa Jati tabalimba. Agezaako balaga nti talina kyali mu gavumenti abalimba. Kakati abantu mwekka abatugoberera n'abasaamu information yaffe ekitiibwa, mmwe mwekka mmwe mugenda okufuna emirembe. Mmwe mwekka abagoberera information yaffe ne mugiteekamu ekitiibwa ne mumanya nti bye twogera mu mazima, kubanga waliwo abantu abali ku internet wano nga tetuli mu content. Tetuli mu content, tetuli mu kutattana mannya, tetuli mu kola ki. Bwe tuba twogedde ekintu naddala nze kanneeyogereko kuba nze mmanyi bwe nsaka amawulire gange ne bwe ngafuna, kubanga tutuukira ddala ku soosi bwe tuba tulina kye tugenda okwogerako. Ani yawulidde sitoole ya Balamu bwe yayogedde engeri gye yawola mutabani wa BMK ssente? Ani ajjukira story episodes ze nakola mu bantu be batta ne be bayavuwaza abaaka bano? Ani ajjukira episode gye naleeta ey'akawooya eyali akulira Villa, engeri gye bayavuwaza gundi Kawooya? Kawooya yalina ssente ze, alina ekyuma ky'emmwanyi e Masaka, alina ssente, Villa etambula bulungi, ali gundi mu nsi yonna nga bamumanyi akulira omupiira, nga Villa y'amaanyi mu Uganda ne bweru wa Uganda, egenze e Nigeria ekubye omusajja simanyi Minyawu, simanyi ali Minyawu, agikubye ng'ali ku international level. Kawooya yali ava e Nigeria ne bamusindika busindisa emmotoka ye okuva Entebbe ku kisaawe. Museveni n'abuuza ani oyo, ne bamugamba nti oyo Kawooya, nti akola kintu wa Villa mbu wa mupiira. Ne bakwata Rwigema, Fred Rwigema, ne bamuteeka mu Villa, n'abeera patroni wa Villa. Ne bagamba Rwigema n'amuleetera ddiiru, n'amugamba twagala tukuleetera eddiiru, twagala kugenda kulumba Rwanda, twagala tukulagirira awantu otuleetere emmundu, ogule ebyokulwanyisa obireete, ffe tukusasulira wano. Gwe genda mu banka ekuwe ssente ogenda oleeta ebyuma, gwe kasita obituusa wano nga ffe tukuwa ssente zo zonna. Kawooya n'abala ng'agenda kukuba omusimbi kweno ddiiru, ne bamugya mu mupiira ne bamutwala mu byokulwanyisa, nga bo be bamulagirira tambula bw'oti genda bw'oti, ng'atambulira ku koodi zaabwe, n'abaleetera emmundu ezaalumba Rwanda.
ng'adiringa n'omuntu ogwo Rwigema ng'alina ebipapula byonna simanyi quotation simanyi procurement simanyi biki ebyo byonna requisition byonna ng'abirina obwo budocument so obwo bukola mu account so obwo bwonna ng'abulina. Olutalo luba lutandika ne bakuba Rwigema ne bamutta. Kaweya nga takyalina gwabanja ebintu bye nga yabisinga mu banka n'afa nga mwavu. Episode ezo muzijjukira. Balamu yakugambye bw'ati mutabani wa wava munno baamuwa diiru ey'okuzimba amalwaliro ga gavumenti mu Northern Uganda. Owa hoteri yatandika ddi ozimba amalwaliro ng'alina kukozesa ssente z'embu ne yeewola ku Balamu akawumbi. Gwe wekka agenda okussaamu information yaffe ekitiibwa gwe ogenda owona. Omukwano gwa Ibrahim Kibirige BMK yali asinga abaali basinga ab'amaanyi mu Uganda obe yali akolagana nabo mu ssente kwaliko wava munno. Lwaki bagenda wa Balamu? Omuntu omulala yali Michael Mukula ye yali mukwano gw'enfanfe. Lwaki bagenda wa Balamu? Balamu ne Michael Mukula ani asinga ssente? Ako ke bayita akabano. Muludde nga mutugamba ebintu byonna eby'okuzimba mubikwasizza engineering brigade eya UPDF ne SFC era be bali mu nguudo za Kampala be baterezeza flyover. Lwaki gama lwaliro mugawa mutabani wa BMK? Omusajja gundi lwafa Charles Muhanje yali avuga emmotoka z'empaka kwolwo yali ne Balamu. Balamu amala kumuwa byakulya mu ka restaurant akamu Entinda. Bwe yamala okulya bw'ati Balamu n'akakasa nti omusajja alidde. Balamu ne baawukana. Balamu n'adduka n'agenda ewuwe. Ku makya omusajja okumusanga mu buliri ng'omusajja afudde. Ekizimbe ne bakitwala. Gwe wekka assaamu information yaffe ekitiibwa gwe ogenda ofuna emirembe wano ku internet. Ngenze mu politics. Now, mujjukira bulungi saga ze tubaddemu ne struggle ze tubaddemu. Mutegedde nti tuli bamaje. Mutegedde nti ffe tusinga amaanyi. Mutegedde nti tuli ba mulembe guno. Olwaleero jjaati eriwa. Mulabye ekiri e Kawempe oba nkibalageko. Ndowooza nsooke nkibalageko wano mba muliseko kubanga naye ate ekibi bwe naaba mulisa mugenda kuva wano ate mudduke mugende e Kawempe. Nze mwansobera kati okukirabako temugenda kudda. Ne weebuuza kakati mugenda kuddukira ky'okugenda nga ne wano naye kambalage ekiri e Kawempe kuba mwe mujja gamba omusajja asiimwa yaganya tulage ekiri e Kawempe. Asiimwa alina omutima mubi. Ate bannaye Museveni ateeseteese obbajjako internet ku lunaku lw'okulonda. Bannaye jjaati eriwo. Excuse me. Njagala
live naye sikirabo. Njagala live wano eriye Kawempe njibalageko naye siraba live n'emu. Tebabanga babajjeeko mmwe kuzirayo. Oba nze atabalaba kamala okugenda ku bennakye yalinze. Omunyarwanda wa Kabaka Kabaka yali agenda e Bugerere ne basiba ne bamugala okutuuka e Bugerere ne wabeerawo embeera yajjawo nga buli muntu yenna atambula wano mu Kampala mu nguudo zonna bamugamba yogera ekigambo mufaliso bw'ayogera omufalaso tayitawo. Nemanya nti Uganda mulimu ekibi ekitali kisigire. Buli munyarwanda n'omunyako ekyagenda okukola ki akide mutuule oyogera ekigambo kitya mufalaso bw'ayogera mufalaso nga toyitawo. Nenga Mwami Museveni atuusiza ku ggwanga Uganda nti buli muntu yenna nga munyankole munyarwanda naye agenda kusuulira ekibi kya Mwami Museveni negenda kukola Uganda okulwasa Mwami Museveni tumugobe mu ggwanga Uganda. Kano mukawulirize Mwami Museveni fenna atusiikira mu sepiki emu atusiikira mu sepiki etya sikaayo. Mwakitegeera bw'oba tosobola kwogera mufaliso tosala mu maaso gange ne namu